Osibyoto omulungi eyekumidde ku Royal FM. Webale nnyo gwe naali eyo ng'okyalina emirimu gy'okakkalabya wakedde nga n'essaawa zino okyaliyo. Ate ngenda mu maaso n'okuyozaayoza bannaffe Abayisiraamu. Ekisiibo ndaba nga tukikubye oluku mu mutwe era twongera ddala okwebaza Allah atusobozesezza ne tukimalako. Buli bwe ziwera ssaawa 7 abali eyo mukimanyi bulungi nti kabakadde kaffe kali akalagaane essaawa ze twateesaako okuba nti tulina okubeerawo ne tubaako engeri gye tukwasaganya ensonga zaffe. Mbanyingiddewo ne programu yaffe Tula Tuwaye ate nga asaagala mwerabire nti omwanjuzi wo nze Irene Nakawuba agenda okuba nga nkusosotterera ensonga wamu ne bannange sirinzekka nayise nabo era bagenda kuba nga beeyanjula. Ngenda tandika ne side eno. Nkulamusizza munnange atulaba ku Royal FM amanya n'eddoboozi nabisere lwekyo tutambulire wamu tuwaye ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga. Manya gange nze Nankinga Lydia mwebale nnyo kuwuliriza Royal FM. Manya gange nze John Paul Kalango mwebale nnyo kwekumira ku Royal FM nga tutuuse tugende mu maaso n'omulamwa gwaffe. Abakugu baffe obawulidde era tugenda kuba tukwatira ensonga okuviira ddala ku kinyusi. Nandyagadde abali eyo buli omu ategeze ku munne nti abakugu bayingiddewo era nga yessaawa eno yennyini. Omulamwa gwaffe nno olwaleero gugamba nti should parents pay their children after doing chores? Nga mu Luganda kigamba nti abazadde basaanidde okusasula abaana baabwe amangu ddala nga baliko emirimu gye bakoze waka, emirimu mingi okwoza engoye biki, mirimu giba mingi. Kati ali eyo njagala otule naffe otambule naffe naawe otunnyonnyole ddala kyandibadde kirungi omuzadde asasule omwana, omuzadde akeera ku makya n'agula engoye n'akola biki n'afaayo eri omwana okuviira ddala nga muto asasule, oba omwana alina kukola nga akolera ddala mirimu gyawaka teyandyetaaze kubanga asasulwa. Weekuumireko tukyakutottolera bingi wabula kantandike ne bannange buli omu ambuulire ye akiraba atya, kituufu oba si kituufu. Nze nganze toyinza keera ku makya kunkolera mirimu waka n'ongamba nti nkusasule nga nkusasula kuki oli emmere ya bwereere inkuweerera nkusuza era nsigala ekimu nga nkusasula olw'okubonjereza ku bintu obuvunaanyizibwa bwonga omwana. Anti omwana gwe wamuzaala nakuzaala naye olina kunnyambako. Naye kyandibadde kya bugunjufu n'okola ki n'omusasula osobola omuwaayo akantu. Tubeera ne special occasions, tubeera ne Christmas seasons. Omwana oyo wenkera ku makya ne mugirayo akateeteeyi tekakumala. Gwoba oyagala era nkwate ssente olw'okubonjereza ku bintu ti mwana omuwaayo omusanyuse tujja bikola ng'omwaka kale nga gugwako siima omwana ogambe nti ono omwana wange yasinza okukola emirimu n'omuwaayo akala. Madam Lola gw'ogamba otya ku nsonga eyo onaagamba ye tasobolerako ddala wadde okusasula ssente naye nga nange sisobola. Kati gwe nga gwe ogamba otya kubanga nze ku nsonga eyo njogerako nti abazadde balina otusasula. Anti wano wogenda okutandika okunsasulira abazadde mukera ku makya ne mututuma emirimu kera ku makya oyoza engoye kera ku makya osimula ennyumba kera ku makya oyoza embuzi engoye ezo nga zaani zonna ziba za famire esa munda bamuntu nkuzeekuzeemu mugamba katono yajja okoza engoye wava ku ngoye yoza ebintu kuuyo fumba gwolooza nze siri ngengeri abazadde gye basasula abakozi okukola emirimu naffe abaana baabwe batandika okukola ki otusasula naye nze ngamba nkola tekata mukutonga akola emirimu n'abakozi bwemba nga nkeera ku makya n'engula emmere naye nze bwe nakeera ku makya n'enfuna olubuto n'enkwetika emyezi 9 wanyumirwa bwemba nakwetika emyezi 9 okuba kunyumirwa n'ozaalibwa n'enkulabirira kuva nga oli mu lubuto lwange kyali kikakatako nti olina okunzaala nawe kikakatako okunkolera tekikakatako kubanga oba olina ate nno kati omulembe guno si gwe guli ogwedda nti kuba abazadde baffe banywanga ebidagaladagala n'omusango musanze kukuba azadde abaana mwafuuka babbeeyi okiwulira osobola okwesanga nti omuntu kutwala butwazi consultation ku musawo ogambe musawo pulira omwana nsimbe wano omwana nsimbe wano zino amaze okubonaabona akuzadde afuddeyo aweeredde akoze ate ogamba otya kusasula. Tewali abatazaala
era nabo gye bali bulungi nnyo gye bali abatazaala kati oba ng'osazeewo okuzaala mwana wo era akulumye akoze kino simanyi ate olubuto bwolala akulumye bulungi wamala omuteeka ku nsi we bati nati mugambe tulina obakolera emirimu tubalumye mu lubuto zammwe tubalumye nnyo kati tulina obakolera emirimu amanyi naffe getuteekamu nga tukola emirimu egyo mulina okugasasulira nedda simba wawulira ozaaliddwa nkulabiridde ebbanga eryo lyonna otuuse ekkaseera omuwe n'ensonga tulaba obuvunaanyizibwa bw'abazadde abuzadde kikakatako okumpa emmere okumutwala olina okumpa emirimu omanya olina okumpa sente okuza okufuna nange efune mola eddamu okola emirimu emirala obanga nsasudde kasooka muyagala nkere ku makya mwemala okutwala embuzi nsiimuule njoze emmotoka nkole kino abaana b'ennaku zino we baatuuka asobola n'okusalirawo n'agamba nti mukwano gwange wulira nina mukwano gwange agamba nze mami woba tompadde emitwalo 2 sigenda agenda ku ssomero naye nga pocket money naye ng'ajjukira naawe zinoonya mu bugubi fees asobola okuba asasula emitwalo 8 kati emitwalo 2 ayagala akoze ki kikakatako omuzadde okusasula fees zisasula naye tosagenda ku polisi bakukimirawo ku polisi ate tansomesa genda ne kati oloope kyeŋŋamba ensonga tebadde ku ya fees ensonga ebadde ku ya pocket money okiwulira omwana n'agamba njagala upkeep n'avaayo n'agamba minze njagala upkeep emitwalo 2 oba ali no mu kilasi ki ali mu P7 oba ali mu senior 1 njagala upkeep emitwalo 2 naye emitwalo 2 fees asasula emitwalo 8 fees ezandiweddeyo n'engamba abazadde mukuza abaana bamwe ekyejo mwana okutandika okusala emitwalo pocket money wa mitwalo 2 era yo yengali omwana mutoba omuyisizaamu nedda sekyo mwagula pocket money ne wano maama amaze okuzokoza engoye mukwatakoza ebintu kwatayo njawulo ate somesi wekugwakonjo kyayo okwasa ebintu byonna obiteekeko noleta akatungulu obanga oyagala ze nkuweereze nti ogala kutumesa piki otomera kino ensasula ennonye wenkuwemukoy'abaana kati njagala nkubuulire kyolina okola ddayo waka tesa ne mama omugabo wano nafuka usigalo okiwulira bw'ofuka usigalo omusala zino nsonga wakuba muli wano mutunuze nnyo abaana abali wabweru mutunuze abaana abali wabweru mumulowooza ki abaana abamu badduka ewaka kuba tumiriza mirimu gitategeerekeka kuba tumiriza eyo nsonga gwe tulaba simanyi community gyobeeramu naye tulaba abantu abo abaana badduka ewaka nga omuzadde akutumye mulimu mugamba musimanyi tubawe emmere wuyo kubaweerera kikakatako ng'omuzadde ti omwana wange alina okulya emmere omwana olina naye ate naye omwana musiibeko n'empisa kintu kikulu nze mbadde n'abantu wano okiwulira obeera n'abantu bayigawo kino empisa nange sina tetunagamba nti omwana atule omwana bugenda kufa muwe kasente anti si buli mulimu nga bwe mugambye njozeza engoye njozeza ebintu simudde ennyumba si buli mulimu nti tugenda gubala ngambe balina wamu emirimu ompewamu wamu sijikose gy'emirimu gikolera nze bwe nkwata fees nenziteekayo weesomera buvunanyizibwabwo era otazika ne ku polisi naye weesomera olina okumpa fees oba nsomye oba sisomye olina okumpa fees okiwulira obeera weesomera tosomera nze kati nze bwegenda ku makya nonyambako nga nfumba mmere eyo gyaffe babiri ate nno weewuunye n'okukola emirimu banyamba bwerabira n'abazadde kati njagala bwekyogamba tewaliyo baana baliyeyo nga tebabategerekasala maaso nga tebali gyebali mutambuleko mulabe community bwenkera kumakya nenkuteerayo fees nogaana osoma olumyani atuwulira ekyo mba neerumya nga ŋŋaanyi naye bwe otaziteekayo buvunanyizibwa buli ku polisi okukwata okukuba ate nakawonuuna nteekayo sente ogaana okusoma ate ng'okimanyi weerumya va ku ekyo kati kikino kyeŋŋamba kikino mwene ensonga kikino kyendi kugamba
omuzadde oba kasakala ku macha nazaala nozaala kasakala ku macha nozaala omwana gwe manya nti omwana alina okufuna basic needs. You're right. Era omwana wakera ku macha n'agamba sijja kukola guno mulimu gono gwa ngamba ogenda mutwala wa ogenda mukola ogende ogambe batambula ne bava balagawa ati kati batumiriza jo mirimu bwe kiba gikulemye tambula ogende oba olazeewa oba olinayo muzadde genda gyogenda okukola bakusasule nawe kanyini abantu abaana bwe bato abakimanyi n'embeera gyayitamu okuva ewaka nti taata leero kasente tukatemye fees ziweddewo talina naye amakinga sure bw'ava ku ssomero ayagala ayoze ebintu bamuweeyo eki ku ssente naye ng'akimanyi n'embeera gye balimu mama talina tetekanya ng'omuzadde kwana nange ntetekanya nosanga nge waka wayonjo ng'emirimu oyagala tulule ekyokulya nkwate ssente bagambye kwagenda kubaza ekyokulya zonna katugendeko mulango tugenda kuba tukomawo katugendeko mu bulango bwa bakama baffe n'oluvannyuma tukomewo. A glance at the Emirimu empowerment. When you take a sport or either take a deep look at the way the Emirimu department is devoted to the practice. It is hands-on to every participant and backed by the well-stocked studios of Royal FM and Emirimu TV. The department has fed the group of practice with outstanding personnel backed by professionals in the practice, and it is seen from the products of the different students. Take a glance at every sector. The Royal FM has all the required machines and personnel to release a well-backed student. The Emirimu TV now has some of the most competitive programs in the media world. It is Mutesa One University Journalism Department. Mukulike ennyo mu bulango bwaffe abawuliriza tukomyewo nate ku nsonga yafeeyo yennyini n'ennyongera okubajjukiza abo bonna abasubiddwa ekitundu kyaffe ekisoose nga tuvaako mu bulango wandibakonyeeko nsonga nyangu nnyo zitegeerekeka nzibu eriffe abazinnyonnyola naye bwe tuba nga abakugu bammwe bwe babeera bazze tusobola ozinnyonnyola ne muba nga muzitegeera bulungi so kati n'oyo ali ewala genda maaso n'okuba nga omusembeza asobole otegeera ekigenda mu maaso tetugenda twandisoose na message naye katusooke tuwulireko endowooza emu okuva eri omu gwe nazze naye waneeno yatubuulire ku nsonga eno agamba ki omuzadde amusasule oba akola mirimu gyawaka tagenda musasula mukulu John Paul Kalango ogamba otya ensonga eyo ntesa nti omuzadde yandikuwadde ssente kubanga ekintu kino omuzadde woba okoze ku mirimu n'akwata ssente n'akuwa n'abaana laavu yabwe omukwano gwabwe eri omuzadde gwayongera ensonga eyogedde bulungi batugulangule olode weeri naye bw'omwaka ssente oti yeeyongera bweyongezi ekyo kyayogedde kituufu ekyokuwaayo kasente wabula siteeka okusasula buli mulimu gw'okola abazadde muli bagubi akoze nnyo bambi kamusasule mutwaleko ka trip ekyo kirungi musasule omulundi ogu nga bumuwulidde bannange bonna buli omu abadde awo ensonga ze owulidde oli agambye mu mwaka yasobola otwala omwana olunaku lumu n'amutwalako out naye kaakano mbadde njagala mpulire ate kummwe abawuliriza ki kye mugamba ne kye mututegeeza bagamba kyawo ani alina kyagamba wano ku Facebook n'amatovu Rose atugambye nti omwana muwe kasente omwana wabayina omulimu gwakoze muweyo kasente tekiyinza kusoboka ewe bagamba batya sisobola nze okudda ku bbeere lya nnyabo ani oyo bamuyita
Namuteri Aneti agamba nti nze okudda ku bbere lya nnyabo sisobola muwayadde ekikumi okujjako nga nanga asasula okuba maama we. Mutuufu nnyo nze nzikiriziganya n'ekyo kyagamba. Lole wo bagamba batya mama afuswa wane natete otukoze omulimu mulungi nnyo Irene bakutumiddeko abamukono mwagala nnyo mukyalo oyo atugambye wano abaana mubawe ku ssente abaana abo bakoowa abaana abo bakoowa Mutyaba Dickson agambye nti omwana we mba namuzaala ate ssente muwazaaki ng'alina omulimu Mutyaba tayagala bwagazi ate nongagaba akasente oyo temwandimwogeredde nnyo wano nno ku mukutu gwaffe ogwa Twitter ono agamba ye Namakula Rosemary agamba nze sisobola kusasula mwana okuleka nga nsazeewo neŋŋamba kamuweeyo ku ssente n'ekyo gamba nti nsasula ekyakiganya agambye kafuuwe tekiyinza nakusoboka. Namakula nkutumidde nnyo nkwagalira ddala mutuufu nnyo. Kale katweyongereyo n'ensonga zaffe waneeno abasunsuzi bwetuli tesobola tulemerera era abawuliriza baffe nyongera okubazaamu amaanyi ekyo tekiyinza genda mu maaso ne kibatiisa eno ensonga tugenda girinnya ku nfeete tulina okugirinnyako kaneyongereyo wakululukala ensonga nyongedde ogikutunuuliza gwogamba otya. Nze kyeŋŋambira ddala omuzadde omwana we aba alina emirimu gy'akoze ewaka omwana okomyewo ebintu abyozezza ennyumba enyirira ani yabiririddeko nga nawe mwoli kati nokomyewo nendaba omugaati nendaba biskuiti nendaba swiiti nembikwata nembireeta kuba kwagala gy'oli sigamba nti nze njagala ebyo bintu byonna mba nsobola obbirya okiwulira naawe okwagala okundeka ng'olesa omugaati gwo yongerako ekirala naawe omukwano gw'olina yongerako ekirala n'okolera ku mirimu nkuyamba n'engikola naye ate ndaga yongerako kogwo omukwano gondaga naye sigamba nti waliwo ekyokubanga nkuwadde njagadde nkuleetedde akagato nkuleetedde ki neŋŋamba ye bananga ani aliwo kwatayo omutwalo kwatayo ebbiri nga njagadde sikyawulikanga buli bwensija kuba abazadde tebannaba kitegeera naye omwana wabanga akoze emirimu ewaka n'omuwa kaseera kigenda kuleetawo n'okuvuganya nga buli omu yayagala akole buli omu ayagala akole kubanga bakimanyi Faluku aba akola hasifa abaali obatatuuse kugenda kutuuka kufumbirwa omuzadde munnange ndabanga okuba okwonoona tekikuba kwonoona kati olaba ekyo kyabagamba kati omwana abagamba kati ye wakinva newa mama mpaka sete wenkola emirimu abagenda bbeera ewaka ate yanetera abazadde wano tubasasulira kati nganze omwana omuwala omuntu bba wange omusajja ebintu byagenda oleeta oba tagenda kusasula kuzaala tebaliyo yatwala nga tebaleese ati kisinzira kuza abaana bamwetemuga kusaawa kyeŋŋamba kiikino bw'oba okedde ku makya nze kyeŋŋamba nti omwana wo mba simwonoonye kubanga ne ku stage gye tuliko waneeno ojja kwagala omuzadde okuwa ssente lola wano we twatuuka ngende mu bufumbo omusajja ajja ŋŋambe maama emmere siirye wansasudde okitegeera na mama we batamusasula nawe olina okimanya mama we tata wamusasula nakirabira ddala kuva waka bwe nakula bansasula buli kyokola nedda leka nkubulire bw'oba otegedde togenda kuba ofumbiddwa nti era omusajja agenda kugamba nti bansasula naye weerabidde kyolina mentality eri nti buli kyewakolanga nnakusasulanga ogenda kwonoona
kuboneka ogende bwotyo nti omusajja bamanya nti okuze already omuntu aba amanyi nti kati nkuze ate nekyeka mbabulye bannange nakuze abasajja baffe bakyuka bamikwano batusasula okituufu batekeremu ddala akasente mukwala abasajja baffe olaba mwana mulenzi wuuyo yagambe mama olina okunjoca ng'agenda omwana ono omulenzi kasi banamwoca ajja kulaba ngiri abaana bakolera emirimu oba omwayo n'akasente tajja kwowakola era omwana omukozi gw'owulira kale mwemale nnyo abatambudde naffe mulowooza ti bana abaana abatabeera mu mirimu egyo gye bakoleramu nebanga bagamba ne bana abaana batayagala be batasasulanga nga bakoze emirimu ewaabwe be bavayo mangu ku mirimu mbona tebatusasula era ekyejo naye abaana banyiikidde ku mirimu babasasula nga nfiira wano omwana tajja kuwakola mirimu omwana bamukosa oyo kale byonna mubiwulidde bwebale nnyo eyatambudde naffe okuviira ddala gye twatandikidde okutuuka wano gwe tutatuuse ku nsongayo ogenda kutusonyiwa naye tugenda kuddiŋŋana olunaku lugenda kuba lwakuna ssaawa ze zimu ziba ssaawa 7 ne puroguramu yaffe tula tuwaye tujja kuba tukomawo mubeere bulungi mweraba temusiibudde oba mwasazeewo omulungi balitambula naffe najye tuvudde okutuuka wano tukwagaliza olunaku olulungi namboozi nze njagala kubakubiriza bambi platforms zaffe zonna kwetuli Royal FM munyiikire okulaba programu zaffe era nabo oyagala tutese ku mulamu ago tujja message ogiteekayo ku Twitter, Facebook ne YouTube tugenda kuba twogera ku mulamu gyammwe gibanyiga kyensembyayo bannanga bazadde mutuwe ku ssente tukowa bamikwano nze muzadde munnanga akalowoozo kenyinza okukulekera omwana muwe kasente omwana agenda kukola emirimu bannange ojja nakwewuunya tajja kkoowa mubeere bulungi mweraba